this year's festival is a significant one because it touches the core of what is actually ailing our continent. That's the environment. Today we are suffering. There is a heat wave, for example, at the moment in the region. We have drought. We have food is a problem. And all that is actually because we have not protected, we have not taken care of the environment. We bring heads of state, we bring senior government officials, we bring academia, we bring the youth, we bring entrepreneurs, we bring innovators, we bring communities, we bring special interest groups. And that pot that we bring together is able to generate fantastic ideas for this continent. Tubadde tufuna ebizibu abantu mu ntobazi okusala emiti n'ebintu n'abantu okugenda ku nnyanja ne bakola bye batasaanidde okukolako. Ekigendererwa kyange ne Nation Media Group si kyakwogera bwogezi. Twagala tulabe nti ebiva mu kwogera tubissa mu nkola n'okulaba nti abakulembeze n'abantu abalala bagenda okujjamu eno conference tugenda ne tukyusa ku policy eziriwo okulaba nti abantu n'obutonde tubeerawo kye bayita mu luzungu coexistence naye nga abantu tetukosa butonde n'obutonde tebukosa bantu. Please join him and quiz.